Oli omusajja sebo yatandikirawo. Era kati kyova olaba. Kyova olaba nze ngamba nnyo abakyala. Nti to inciting violence, inciting. Baba kiyita tokyokoza. Kyoga abakazi fefe kaba kyokoza, fa batandikawo olutalo. Ejani tokimanyi? Wali atakimanyi ekyo? Fa batandikawo olutalo. Ate mukazi yatandika yekka n'omusajja atandika. Zibambeera za muntu. Kati waliwo bakita provocation, provocative. No provoking omuntu. Somoza. We Luganda. Ndowooza. Tulabe ky'onookola, kolawo ky'okola. Kikiri ennyo mukazi. Yasooka mkola nakusookoza. Nakusoomoza kukyokooza. Bakazi bebasinga. N'abasajja basoomoza. Kyogamba mukazi ya nakusoomoza. Waliwo omusajja kyayinza okukola n'owulira nga wala ayina kyakwagala. Ngaki. Ayina bingi ebibeerawo. Bwabanga ayina kyakunoonyaamu embeera zo bwe zibeera ziri. So bw'ogamba akola bingi, njagala onokoleyo. Give me a vivid example. Gye nsobola olabirako nti yes, okusinza kuba bw'ogamba nga bingi. Oba toyogedde ensonga. Ekintu kyonna kiyinza okubaawo. Ngamba bw'abanga akusoomoozezza kisinziira embeera zo w'obeera oti. Obeera weeyisa otya, kiva ku kiyo okusosonkereza. Waliwo omukazi ng'ayomba nnyo nga ne mu nju otyamu. Naye kaasirika ogamba oba kati azzaako ki. Ng'oyiiya koleeta olabe oba taayombe. Olwo omanya yeebuuliridde naye ng'olaba waliwo ekibulawo mu mbeera za bulijjo. Nga bulijjo okaayana kikyayomba nnyo naye ng'owulira olina kali eri asirise nnyo ate olaba si oyo nga weekengeramu. Tosobola kumuprovokinga. Maama nentandikawo olutalo nga ofuna akantu ne luba nga si lutalo lwakuyomba naye ofuna akantu nga kamunyiga nga kamusosonkereza. Kati bwakuba kiba kyetaagisa. Kiba tekyetaagisa. Okuba mwana wa munno. Naye ng'omukuba ng'akoze eki. Tonfuna bubi. Saagala onfune bubi nti nno nti domestic violence njiwagira. Nze omu ku bantu nze sikubanga okugambye kati bwangu. I want to state facts here. Naye waliwo akubika, waliwo omukazi akubika. Weebale nnyo. Ng'akusoomoozezza era okuba si solution. Si solution naye ng'akusoomoozezza mu busungu obungi nga kyolina okukola kya. Weebale nnyo wuliriza. Nakola ki? Nakakkana. Kati abakyala nga bano baagala obbakuba. Era bano ono bw'otamukubamu takakkana. Ono bw'otamukubamu takakkana. Serekolabayo waliyo omuwala agenda n'akola ki n'ayomba ne boyfriend we. Omusajja n'akola ki naga akankuviire naye omukazi kasitaatandika okugenda sirika. Omusajja naga akankole ki kamuviire. Omusajja n'atambula n'agenda n'emikwano ge. Omukazi najja ng'asigala amugoberera buli gy'alaga. Lwaki omukuba oluyi n'atereera era ng'ogamba bakubye. Ate mwattu batereera. Mwattu batereera. Kamba buli story. Kulondola muntu mpaka akuviiridde waka. Kamba buli story. Owuliriza. Waliwo story gye nalaba ku TikTok. Omukyala yayumya story yanyumira bulungi nnyo. Omukyala yina mwagala ndi yayebulira ensonga lwaki yakubibwa ate n'agamba nange saanyega. Omukazi yagamba bannange nakyokoza nga bba wange alabe kyava yagamba nga bba wange yali musajja musirise nga musajja ne bw'omukoonako omanyi nga bw'okoona obakka basimanyi olushira ne lukola bwe ruti waliwo obudde buno bwebakoonako ne bwezinga ng'omwami nti musirise nga mugonvu tayomba naye mbu omukazi ye yali mukaawu maye abakazi alaga obukazi bwe namugamba gwe omanyira ni biki nkoonako ng'abikola buli lunaku naye yagamba owulira yagamba nti bba wange yankuba oluyi yagamba omwami yamugamba nga nkoonako ndabe baganda bange nkoonako ndabe tata wange omukazi ng'amutiisa olwo yamukuba oluyi lwali lunamugamba yamugamba genda oyite taatawo ne baganda bo ne maama wo bonna bw'obadde oŋŋamba nti nno nga nkukoonyeeko yamukuba oluyi. Omukazi yagamba nawunga naye okuva olwo yagamba okuva olwo n'entereera.
kati oyo nga bamukubanga yalina ekimusiiwa nga wulira alina akamugulako alina bayagala omutakula ne bamuwaamu omusajja nga walugomukazi akisusa oli akuwadde katono nnyo weekati tayagala nsonga kukubirawo lyokati atamala kukuba nolyokomunnyonnyola kati nsonga nga ki muyinza okubeera bafumu ovudde ewaka tugeze ogenzeko mu salooni yes ani agenze ebbali balina esitory yaliko ku tiktok omusajja nga agenze mu salooni omukazi yagenda mu salooni yes agenda mu salooni yali amugambye munaye ngenda agendako ki mu salooni naye kati nga mumanyi ebyaffe ebyabakyala mu salooni si gwe wekaweka agenza okusangayo kalayini tewakoze appointment kati yavaayo bambi leeti yes kani mu kuvaayo leeti omusajja yamukubirako essimu naye salooni yali ereekaana namugamba ndi mu salooni naye ngenda kukola ki kuddira salooni yali ereekaana omanyi salooni munda mu salooni ate kyeŋŋambye nti salooni yali ereekaana abantu mu salooni nga omukazi adda ewaka mulamu ye yasooka omukubira nagamba awo ava kunkubira ng'amanyi oli wano omwami yakubira ne mulamu yakubira ne mulamu ng'amanyi naye mugambye toliiwo mukubire omubuulire namugambye naye wendi waleekaana tasobola kukola ki kunkubira bwe naga ne ku njogera gyayogeddemu musunguwavu nze badde nga atodda waka kuba alabika agenda kukuba okitegeera naye yadde ewaka bulungi nnyo omusajja yamusanga weewaka n'amubuuza ovaawa namugamba mu salooni essaawa zino oba mu salooni ntimba mu salooni omukazi afuluma abweru atuulawa wagweru akubira mulamu wamugambe munaye nkoze eki nze ngenze ewaka ntuuse kati aba ali kusimu omusajja yasika busisi wano itawo enviiri zaava okusiba itawo ova wambulira jjo ovanga balwana so bambi yali asaba nabuyambi omusajja yamumenya okugulu naye omukazi mutuufu omukazi yali mutuufu okunyiiga ani ali omutuufu okunyiiga omukazi amubuulidde amazima enviiri bakazikusa omanyi we ziruma n'enviiri oziraba mpya bamusaalo muyamukuba ate babeeranga mu kikomera bambi tewali asobola kutaasa andi kyova olaba nze muntu atayagala bikomera abantu abamu ffe twetaaga nze muntu atayagala bikomera nze bwe mba nzimbye ekikomera nze ekikomera kye ngenda okuzimba tekigenda kubeera waggulu kigenda kuba kinkoma wano mu kiwano kati kambabuulireko mmwe ebikomera bipromotinga selfishness nzire saagala bantu bazimba bikomera omuntu azimba ekikomera n'abeera omwo munda nga ate privacy ebeera wa ebeera mu nnyumba once you step out of the house there is no privacy n'abatabeeramu waliyo era nga ebikomera nze kati obola bwe bamukati kati nze lwaki njagala okwogera ku kintu nze saagala musajja akuba mukazi ate saagala mukazi akuba musajja naye njagala onoonyerezeko ekintu kino kiki ekyaliwo wakati awo mu conversation nga babuuza omukazi oliwa ovaawa omusajja nze kyenalaba omusajja leka teyawulira mukazi wawulira saidi yaani wawulira saidi yaani saidi y'omusajja tetwagiwulira n'ekirala abasajja baba boogera ng'ayogera ekintu ng'akimanyi alina kyakwetegekeddeko tabogoka akulaga obukambwe naye ng'eddoboozi eriri wansi so that omuntu ne waaba awulira ebweru fe abakazi tukyamuka nnyo bw'okyamuka n'oleeka naye musajja gwe nkunnyonnyodde kiki ng'ayogera mu kkakkamu naye ng'obukambwe bwaliko eka lwaki yatuukayo mu salooni obagimanyi omukazi kale kati bamugambye ali mu salooni omukazi yalikoze ka voice note n'amugamba oba nkyaliko wano oba kiki nedda mulimu omuntu nga ye ne bw'omugamba wooliye ate abantu abamu babeera insecure okuba nga batuuka ku eyo extent ng'ali so insecure ate akuyisa bubi naye ate nga tayagala akulabe nga oba ng'olina oba ate woosukka wayagala obeere kati nga eyo embeera esobola okutuusa ku ekyo ng'oyo omukazi ekikukubya yes gye bali ng'oyo omukazi ekituufu yali ayogera amazima naati n'ekirala ng'engeri gye yamuddamu n'ekirala ekyaliwo omukazi yagamba yasabako ku musajja sente z'enviiri n'atamuwa sente naye omukazi yali akola naye akola akasente n'agamba engeri gyenkola lwaki akwetwala mu saaluuni
kati ne mukumukuba nakyo kyalimu sente wazijje yabimulangira ng'ate omukazi akola omusajja yali alina kyanoonya anti wakyogere n'enkijjukira yali alina kyanoonya ng'anoonya wa waatandikira ng'ayagala kubuuza sente ozijjawa namugamba nkola ekitegeera kyandibadde kyanjawe wandinkubye naye ng'okimanyi sikola naye okimanyi nkola kyekyokuba nsibye enviiri empya tebaliyo abatakola naye ng'asevinga zakamiza naye nga mu butuufu kituufu za sevinga naye nazo nga zimukubya anti oli kati abamanyi sente zalekawo sente wali abakazi abatetenkanya mukwano nga sevinga ezo kameza naye sente za kameza olosevingako ezisibe naye ng'okusinza ku famire eri ewaka ngasobola okusiba ekyemisana n'atakiryananywa obuugi asiba ekyemisana n'atakirya nanywa obuugi n'amala obunywa n'afumba ekyeggulo kitwala bbanga ki omukazi okutuusa ku luviiri oŋŋambe nti nonsevingi gyebali ng'enviiri zikaddiwa neziwera emyezi 6 mukazi watta omusajja zaleka kamera naye nga lwazisibye bajja mubuuza sente wazijjeewo nogeza ofumba ennyama ewaka kwolwo ng'owatodde kuzakamiza bujo zoosevinga bajja kubuuza ez'ennyama ezigigula azijjeewo ekitegeeza owa bucya nga kuba yo omukubi aba yakubye yakubye dda mbuulira wali abasajja ng'akuba omukazi bw'atyo noyogerako weeko real scenario gyeninako nalina mukwano gwange oyo lumu nga nkubirako kaŋŋamba muganda wange nkubuulireko kisusse konze ate kikinja kujja omwana oyo yaŋŋamba yali asevinze sente ng'ekituufu zivudde maanyi ge nga sevinze azijjawa maanyi ge maanyi kyago yali ayinaawo kabonateesa n'omusajja n'omugamba badde ensaba engeri gyesikola obulinawo omunnyonnyodde mukkiriziganyiza oba sikyo n'omugamba mbadde ensaba ompeeyo akasente bwe kati nyongeze ku sente zennina nga zaalina nnyingi n'okusinga z'omwongedde n'ozimuwa ng'agamba mbadde nsaba njagala kulunda nkoko n'atandika kwa project ke ewaka tavaawo bakiraya nti abalina tavaawo bamusanga waka housewife buli kimu akikola bulungi bw'amala ozikola n'aziwoza olw'okuba gwe gundi gw'oyagala bakolerere oba oyagala ebiwedde olaba zaalina nnyingi nnyo talina kuba na nnyingi bwe zityo ng'ojja ozibanja ng'omugamba mpa ku sente ezo kuziyakongerezaako zonna zozookola kapito amagoba lwaki nga awuya teegala obeerewo ng'olina k'olina nti okulaakulane weeyongereko omukazi olina okuyingira ng'anoonya lutalo ng'akunoonyamu lutalo era yamugamba mpa sente ezo z'olina kalinga mukakadde kamu n'ezigwamu yamugamba sizikuwa kiboko yavaayo kiboko yavaayo omwana yagaanira sente ate ng'amanyi waazitereka kiboko yavaayo naye nga kyotuusa omwana amunno ku ekyo olw'okuba nga sente azeekolere abasajja gye bali naye ate eri ofuga bbi but I think women need to rise up ng'ate ne bwanagamba sooka olabe sooka olindeko nga ne bwanagamba atoleko ze wamuwa ojja gana kati yudanga ojja omusajja atandika okusa sente nga nange ninamukulyanyo oyagala okunkuba nga nange lwaki sikuddiza nze nkubuulire olutalo nga lutandika sirina maanyi galwana akuba nawe ng'omukuba naye sizitereka woolaba sizitereka woomanyi wozinsabukanya kunkuba sizirina nga newokuba naye tewali gye ziva omukazi akola atya sente ze nojja n'omugamba mpa ku sente ezo abantu nga tayagala musinga omukazi tayagala musinga yes gye bali ate n'ekirala nga ziwuze waka ate waliwo n'omukazi nga wabamu n'akasente buli wogenda okukola gwokomawo tolina naye waliyo omukazi abakazi abamu ababa n'essente tebafugika omukazi bw'aba n'essente tafugika omusajja akugaanya okukola naye nedda omusajja akugaanya okukola owuliriza akugaanya okukola owuliriza otudde ewaka mukkanyiza obeeko kale tugeze oba omudaala gw'ennyaanya nga nagwo ogutaddewo otunda ennyaanya zo oba edduuka eddene oba osubudde ngoye oluusi ng'okwata z'akameeza nga amazima z'otoola n'ogamba kangule kantereke emitwalo gyange egya
ngule bugrocery oba n'ofuna looni bibiina n'ofuna looni ways nyingi z'omuzasobola ofuna musajja asobola okubuuza ez'ekibiina ozijjawo ezizooteekangayo asobola okubuuza ezakuze grocery okukola omuddala gy'ozijje naye ng'obadde ozijja kameeza zaakuwa olwo abeera tagenda kuddamu kuwa zaakulya wakuyama nazikuwa aba agenda zisala ategedde otereka kuzaakuwa bwakuyama nazikuwa aba agenda zisalako bw'aba tazisazeeko abirekera ddala kati ng'olabirire ewaka mu bufunze abasajja abamu si bonna tulaga bagatta wamu si bonna abamu abasajja abamu batya omukazi alina ssente okwo kubeera kutya era n'okukuba kwonna aba insecure tulize mu Luganda aba awulira tali safe okubeera n'omukazi alina ssente kubanga tukimanyi nti omukazi ono bw'aba alina ssente sijja sobola ekikula ky'omusajja wokyo bye bana bagaana omukazi okuvewako genda okukola asobola okugaana okukola naye nga gwe obwongo bwo tebutudde ng'obwongo bwo buyiiya ng'ekituufu omwana asobola okujja n'akusaba akantu oba owakagatta ayiseewo n'owulira ennaku nga tolina woozijja kukulira mwana wo kagatta ako ate ng'owa neiba akalina n'owulira ennaku n'ogamba naye lwaki sitandika okuseevinga ku busente oba nenjiyayo akantu akatini omwana wange kale naye abeere nga teyeegomba nnyo mu banne kuba ebyo bireetera abaana okwonooneka abeere nga teyeegomba nnyo mu banne n'ayiiya ateekewaako bw'ayiiya abe nga asobola akatini omwana ye keyeegoma nti asobola okukamuwa esobola okufuuka obuzibu ng'omusajja bamusaba ebintu njagala kudda ku pointi yono gyagambye mbu naye wagiwagidde nti bwafuna akasente tafugika waliwo abakazi abamu nga ye wabeeramu n'akasente andi kati bwe buzibu obuzibu Obutabanguko bwe bunajja buba buzaawo omukazi bw'atandika obutafugika nze mbadde ngamba tusiteetinga ebintu bye twagala mu bufumbo bwemba ngenda tugenda kwewasa tutegeere nti bannange kubanga manye omukyala gwalina mwategeddekogenda mugenda kwewasa naye onsanze esikulo mulimu ngenda gufunira mu bufumbo naye nga nasoma ate embeera ekyuke mukate mulimu kasente tutabuke byebikonde byowulira byebikonde byowulira niko gamba domestic violence mufumbirigana bulungi nnyo ne mwetandika naye ng'akimanyi wasoma obadde ng'onoonya omulimu ogufunye mu process nga omulimu enna ogufunye natandika ofiringa insecure ovaawa ovaayo zezine saazo ekikonde nga kinyooka nga kiryoka kiva naye kitaba kikonde kuyomba babagenda kuyomba buli kaseera ate mukimanyi waliwo abasajja akuba mukazi we ku kifeesi ye gikyankalanya abalala baleme mulaba amugamba naye bonna bakuba feesi buli obalwana n'ebikonde bakuba feesi waliwo n'asobola okutunaka kankutundulemu eriiso lino bakuwanya nalitundulamu akwata walungi n'agamba akadde engeri bakwagala nnyo ino oluyindo olulungi kandusaleko kati olaba kati ono alina akantu kano kamwewanisa buli walaga akatukuba mu feesi akati omusajja kati bbaawe bw'abanga anyiiza nekyakola agamba kangasaleka ati muba mulwana ng'akasalako naye engeri akusala togitegeera wali abasajja abazibu ng'omusajja akuba kuddameji nga feesi ng'awulira tayagala ati abasigaza kiddameji ani omusajja anti onzijeemu eriso onzijeeko yaba mugumu teri ajja kulaba naye nga ye yanina yaba mugumu teri ajja kulaba ogenda kuzosatu nnya ng'onyiga ku biwundu yekka yakunyumirwa beera we tojja kugendayo naye omukazi akwata omusajja n'amusalako obusajja ate balayo ekintu ekimwewanyisa naye abakazi be batono kyobalaba nti kese z'abakyala ababonyabonya abasajja ntono kubanga abakazi ababikola batono kyobalaba nti tetulabbiwulira naye omukazi asobola okukumalako emirembe ewaka kituufu mu Bible mulimu verse egamba
nti okubeera n'omukazi ayomba mu nnyumba ogifuluma osingira ddala omusajja okubeera n'omukazi ayomba wakiri okwata omufaliso n'oguteeka waggulu w'ennyumba ne weebaka okategedde bible verse wagiwulirako otegedde eyo bible verse ekumala okutegeera how dangerous women can be in the house nanti kati era nserekolabayo ekumala sereko uli waliyo omukazi ayomba naye kati gwe ng'omusajja wali otuddeko noga ne mukazi wange ayomba nnyo ki ekimuyombya kale n'owulirizaako ayomba nnyo wali otuddekawo n'owulirizaako kale atirisitiko kituufu ng'ayomba naye wali otuddeko n'omuwuliriza nakatayina nsonga akayombera akatono wali okawulirizaako nze wange ebeera nekyaye nze wange ekyange nkyogerako tekiterekebwa tukyogerako ne mukyala wange nekiggwa era tukyogerako netwenyigira naye because tuba twogedde ate tetukyogera mu kuyomba tukyogerako ekyo ekibaddewo netumakinga sure nti kisolving nze nkyogererawo osobola okuba nga oyogererawo kati bune wabawo nange nga ojja kunyiiza nkusiriikirire akitinga ennomoemirimu gyonna oba ebbizi nkusiriikirire nze nange njogera nabo kikula gyekiri kale kiri bwe kiti nze kyemaze okulaba buli omu alina kye bayita boiling point nti omuntu bw'atuuka ku that boiling point either asobola okukufumita either asobola okukuwa obutwa bantu balina obusungu either asobola okukukuba ekintu ku mutwe kati nze njogera bwe nti bw'omanya nti omwagalwawo alina akasunguyire akatali ka bulijjo nti mwami wange nkoma wano wuliriza omwami wange nkoma wano muprovokinga kuba mumanyi omwami wange nkoma wano okumuprovokinga naye bino nkubako ndabe nkonaako ndabe kasajja gwe bakwana wana obusajja nkonaako ate kati kiri bwe kiti gwe omusajja bw'akukuba essaawa eyo muprovokinze bubi nnyo akukube n'akumalamu kati bw'akukuba abasajja teboogera omukazi ajja kgenda waggulu w'akasolya ayogera ensi yona walala ensi egamba eraba akuba omukazi anana omusajja asirike bw'ati tajja kwogera omusajja tajja kwogera mumuvume ensi emuvume naye nga abatunulira bw'ati naye nga teri ayinza kitegeera kubanga most men don't talk era ebiseera ebisinga Obutabanguko obujja omukazi n'ayomba otasasula school fees naye nga wamulangira n'omugamba obusente bwosasula omwana toddamu nakumba busente bwo toddamu kumba busente bwo omwana tojja bumbera tomanyi obusente bwo sobola obwewerawo kakati omusajja n'agamba tozaagala sente sizikuwa toddamu kuzimpa toziba batasome omusajja n'asirika n'agamba kale muna yaŋŋambye sizimuwa anti munyiivu kati omukazi oyogola batasasula school fees za mwana no nze njogera mu context yenu njogera mu context yenu omusajja n'asirika nagano sitamu esoka tamu eyokubiri n'ovaayo nze maama nze taata namulema ku mulima n'omwana abakategedde nze ekisinga okuleeta domestic violence mu maka kiri kimu kuprovokinga muntu sereko bingi nedda tubyongereko agamba sha mukazi wati akuwatya emmere ng'ali bwati n'omusajja n'addayo ewaka naye eyo nsonga nkulu naye nga tibagatula mu banne eyo ne bamugamba sha mukazi we agenda atya ku kyaki n'akomawo ezo essaawa akapasa kayinza nokuba kamukwana n'abitandika obitunulira naye nga abadde bujo tabikola naye ngaeyo gyatula ne banne mu kinywi gyabitandikidde kati kankuterezeemu era saidi zombi nto naye kankuwa saidi yange endala waliwo okubanga kituufu omukazi ali mu kwenda mu groups gyalimu gyalaze oba ku kyaki oba mu saluni oba weya naye ne waba bamuwa amagezi n'amugamba waliwo okubanga kituufu
nga group z'omugamba zi peer pressure kizimugamba kituufu ekyo nakyo kikiriza zona possibility zisoboka nkizo kuba akola birungi obanga ng'akola bibi yes nakyo kisoboka naye ate bw'ogamba nti obutabanguko mu maka ebiseera bisinga groups zetubeeramu ne groups zetubeeramu zikyankala anti groups zetubeeramu zikyankalanyiza nnyo obufumbo zirese nnyo obutabanguko mu maka abamu nga ye alaba tagambwako anti ojja kubeera ne group y'omwami baje bamugambe olwokuba bamugambe azza kugambeko naye ye tagambwako tawabulwa omusajja omukazi ye omusajja nga ye Eva tawabulwa waliyo omukazi naye nga tawabulwa waliyo abakazi naye nga tebagambwako nabo waliwo omuntu omu yali mu bufumbo nga bulisotokusiikira oba mukwano gwo yali mu bufumbo nga bulisotokusiikira abako gwawayiriza nga bulisotokusiikira naye omusajja oli nga yeefuula era asobola omulaga nti amwagala enkya ne bukeera ate nga amutumya nnyo naye nga tewali kyakoze naye omuwala oli nga musirifu muwala mukaka naye omusajja oli ng'oba alina kizimu oba kiwuka nga wooleetera ensonga simanyanga ndeese gundi simanyanga mubuulirireko tutereeze embeera ng'ekiwuka kiyinza okuttuka mu mutwe gw'omusajja ewaka ayinza okufuuka engo aba amucunya buli ngeri tonsemberera totuula wendi tonkwatako tokola bwotokolakwegamba ng'acunya nnyo munne ate ng'oli asirika nnyo tebamuloopye nga n'oli waliwo weetikka ekintu ng'owulira kikuzitooweredde naye ng'owulira oyagala oba we naagambako gundi amugambeko anaakyusa ng'agenda kwonoona bwonoonyi ki mbeera nga tutayogedde mu bubi naye nga gwe bagambako wamawagalo musajja waka naye gwe olabika okutunywa omusajja gwe mebo gwe olabika okutunywa omusajja kubanga ebigabo byayogera gwe byakusunya basajja gwe naye bajja koko bajja koko ono tamuwuliriza ama tokkiriza kukuba bakyotuuka ku extend ekkubya nosigambe nti akkirize nze mugambe bajja kukuba nange sobola kukkiriza omuddiza tulina okuba empowered abakazi abasajja otandikira okunkuba masanga ndi mulamu ensomye ebitegeera saba owulire ono alina byayogera wulira yogera tuwulire tedaserekolabayo olaba abakazi abamu tebali empowered mu maka alinga gwe bafumbiza obufumbiza ng'omwana bamuteeka awo talina kyayogera omusajja ankubye asirise okitegeera so kati olina okumanya rights zo nga gwe omukazi omusajja akoze kino mbadde mu nsobi yesi mbadde mu nsobi sibadde mu nsobi kibadde tekiŋŋwana kuntulugunya lwaki okubwa ate sikuba kyokkansire ku violence sikuba kokka n'okujja n'obunsojja ng'onvumaavuma nze naye ate psychological tokyambi nnyo eyo kati okitegeera waliwo olinga tajja yes kati omukazi oba nze kyembagamba not everything that you should say it out kisinziira kizekitya ekituufu ojja genda okwogera ensonga ng'ekituufu gwe kiwabuusa amaaso okisimatuse n'okyogera ng'okyogedde nga tomanyi nti yensobi eyakuviirako okutuukako eyo embeera naye ate nga ye yali ensobi eyo mumwani gwe baali bakubyeko mumwani gwe baali bakubye tebankubanga it is okay you can say it bali bakubyeko tebankubangako naye ze kyemmanyi nainako boyfriend akusekula boyfriend sikunsekula era kale yakali yankuba oluyi boyfriend oli kubangako yadde olaba namugoba tonkuba my friend nali mama awulidde akogede muzi tonkuba my friend attitude ogiraba era gwe gwasooka gwasembayo ani gwogamba wano ate wano waliwo omulala walikuba gwe gulisembayo bayire teyalina boyfriend yali passenger yayitawo buyisi omulala walikuba namugamba ukoze kiki ekyo naye nga kyeki gwokuba omumanyi byali bbuba sina kye nali nkoze suspecting oba kyali kituufu tekyali kituufu olwokuba nze muntu munnaye tuba tuli relationship ojja kukwata essimu yange ojja kuginsaba kati oginsabye olwokuba osanzemu ennamba gy'otamanyi ende bazisiba zetukubye
namugaye nambe yo yankubide naye saakoze saamutegedde ate ebiseera nali nsoma nali nakosi ng'olina mikwano gyo nga nina emikwano mingi kati ayinza okusaba ku ssimu biki mpa ku ssimu yonkubeko biki naye naba neesigalamu namugamba nenkubulira enamba kuba sigimanyi wadde eri mu ssimu yange naye sigimanyi naye nga nzikuba kusoma omwana alina egikozesa ku ssimu yange nakuba okitegeera naye yerekana okitegeera nga ado olwawo olabika obuyenda biki pakwalwi n'alumpa namugamba mukwano okoze kiki ekyo tewalumuddiza namusiriikirira ne mugakale siba bulungi teyaddamu kumpuliza mukwano era waba gyali eyo ajja biraba mukwano kyekyamugobya nze sikubwa twakomaawo naye nze ngaze kimanyi bwe nnyiiga njogera obugambo nga buluma naye situuka ku mbeera enkubya nze situuka ku mbeera enkubya bwe ndaba nga ekintu kigenda kunfuukira ekizibu nsirika nembanga ataliiwo kyekintu ekikyasinza olumu omusajja okuvuma ng'otudde osirise kali katulabe wona okuba nga nsirise nga ddala nsirise siina kyenkoze kikyawe kiba kinkubya olaba onkubyonkwana bukwanyi olowona nteeka wali nga toninnye ku mutwe gawaayi tukome wano sisobola kukusobola nabimugamba emuga sisobola kukusobola naye waliwo embeera eyinza okukubya omukazi mujimbuuli waliwo embeera eyinza okukubya omukazi oba waliwo embeera eyinza okukubya mbeera nga ki essimu z'abasajja zikubiza abakazi omusajja akomawo bamukubira gwokwata yaki etaliyo ogikwate wakoze naye puroguramu oyo akubye ogikwata nga aniyiyo bwate kankebereko ani onamuweereza akameseji ebyo bibakubya era nakyaweerezakale nakyaweereza akameseji nakutandika sebaani ono kati ono tumuyita tutya wali egye beesangira ekyo kibakubya yakubya edda oluyi ng'obuuza tumuyita tutya gyobeera mwaliyo gye beesangira nagenda mwenna nze naluwona bali bajja kunkuba waluwona nakwata essimu nga leero kankole ku violence owulidde akole kuki bajja bakuba sereko nakwata essimu weyajenoonyeza katuwulire katunyumirwe nakwata essimu nekeberamu buli nengenda mu whatsapp neyagamba bugambi how are you dear enamba nenjijjamu nakwata enamba nga kkumi nozisangula nezijjamu nesaka musimu yange nenkwata mikwano gyange ulira nenkwata mikwano gyange lemu nemwayo enamba embwemu babukube tuvume sereko twavumiramu maneja olaba omulimu gw'omusajja w'ogumuyisa genda maaso twavumiramu maneja naye nali bagenda kumukuba naye naluwona tebakubale kati babakukuba mwasigala mwene mukyali mwenna babakukuba wandiroopye nti nereko badde ki babakukuba wandiroopye nti bannanga omusajja yakubyewo wenze mukyaliwo babyakomaawo mu lutulo oluddako tujabyogera naye kyaddako ndoza mukirabi singa bakuba wandiroopye yes naye nze njagala kumanya yeyenoonyeza olutalo singa abakuba wandiroopye omusajja yankubye tawolopa osirika teogamba ngama wakoze eki tigwabeera alwenyonyereza tawo tositolopa oba wakoze naye amateeka tegakkiriza kukuba nze amateeka tegakkiriza kukuba naye andi naye kyoleeta embeera ekukubya waliwo kyenjogedde negamba nti omwami wo omumanyi ate bane mbabuulire tuli bantu bakulu waliwo ekintu kyetugamba tuli bakazi tuli basajja bane mbabuulire ekintu ekikoze nnyo abantu ensobi nti tomanyi abakazi bakola ebintu naye nga tebabitegeera lwaki tobitegeera nze mbadde ŋŋamba nti mbu tebategeera lwaki ogaa nti abakazi tebategeera gwewasa batategeera wagenda omuwasa nga tategeera wawasa zolo wagenda butabika n'omujjali kitegeeza tategeera awasa atategeera munne so eŋŋomba eyo tugijjewo kambabuulireko ekintu kyonna kyoba ogenda okukola ebiseera ebisinga oba okimanyi kya busiru ate kiyinza okuvaamu obuzibu ontegedde bulungi n'omubbi abba akimanyi okubba kubi bw'oba ogenda kuwa munno obutwa omanyi nti ngenda kumutta bw'oba ogenda kukola ekintu kyonna mu bulamu okimanyi nti kino kibi oba kirungi
so fene tugenda okukola ebintu tumanyi n'omuntu gw'okikozeko omumanyi n'omuntu gw'okikoze kubanga aba munno kakati bwe wakebera essimu y'ono omwami wo tewamanya bikigenda kuvaamu wali obikola nga tomanyi tuvume kikozeeko naye nga nkimanyi tasobola kunkuba iye ayitasobola kukuba iye owaleka takuba yayitakuba ate nga nebyenkutte bituufu maama nnyabo waliwo obiraba nga bituufu waliwo obiraba nga bituufu waliwo obiraba nga bituufu nga bituufu waliwo muna abasajja wali abasajja nga bo nze onninnyako nze babuli me I grew up in a violent home. I saw how my dad and mom used to fight every day and every night. Nakulira mu family nga tata wange akuba mama wange. Kati nenkulya owuliriza. Nenkulya mu bulamu obwo nengamba sisobola kudda mu bulamu obwo. Era when I grew up and I got a wife and I got my children and I'm like I can't do such a thing. Kubanga nakulya mu bulamu obutategekeka. Ekyo si kye kikusomesa. Obo busiru ekyo si kye kikusomesa. Ekibi tekikusomesa kibi ate njagala mukitegeere. Ekibi tekikusomesa kibi. Taata wo aba yakulanga mubbi gwe tobba. Mama wo aba yakulanga malaya gwe toba malaya. Nedda. Exactly. Andi kyenkugambye nti bakiyige leero ekibi tekikuyigiriza kukola kibi ontegedde olwokuba wakula olaba gundi yabba tindaba ne gundi yabba gwe tobba olwokuba nti basajja banno gye mubeera mu kinywi bakuba bakyala baabwe tekitegeeza nti naawe ojja okube mukyala we naawe omukyala olwokuba mikwano gyo gy'obeera nagyo gye mubeera mu saluuni and bijivuma babba baabwe tekitegeeza naawe genda omuvume nkugambye waliwo omukyala agamba mukwano gwe n'amugamba gwe lwaki tomuvuma nga nzira okola ino tamuvuma nakuvumye dda nakusabulisabude nenkuvuma tomanyira nze omusajja tammanyira n'otandika okukwata empisa embi bakumanyidde dda n'oseka mu banno anti era okwata empisa embi zonna n'ozeetikka n'ozitwala mu bufumbo bwo obwababiri tutegerekesa bulungi emize emibi gyonna gy'oyize ate kyewunyisa bane kino kyewunyisa nti emize emibi gy'oyiga ate gy'oleeta mu bufumbo lwaki oleeta mize mirungi tuyiga mize mibi ne tugitikka nze nentika emize gyange okuva mu basaamu okuva mu bamaiko okuva mu basaimoni mu babasisidi omusunsuzi mu mikwano gyange eyo girobati gyani nenjireta emize emibi nenjeta mu bufumbo bwange lwaki tuyiga kuleeta mize mirungi lwaki tuyiga kuleeta mpisa nnungi mikwano gyaffe abanyumya mpisa mbi ebirungi tebabinyumya banyumya nnyo ebibi n'atuuka n'awoza nze kyekisajja ekyo nkikola bwe bati nze nkola bwe bati obufumbo kitwononedde obufumbo naye era n'emikwano gy'olina omusajja asobola okubeera n'emikwano naye ng'owulira omukwano ogwo togwagala nomugana naye oyo kyaliwo naye mpulira simwagadde ayinza okugoba omuntu omulungi awabula ekirungi ogambye mpulira naye ate oyinza okugobako omuntu omulungi n'adaptinga lwaki owulira tomwagala andi kyenjagala omumanya lwaki okankubuze lwaki owulira tomwagala kati osobola okubeera bano nga tuli bakyali basatu naye nga Hilda omulaba nga yapangira ono abasajja nkutegedde bulungi kitegera nga yamupangira nga wetuli naye nga Hilda ekikutokola si kirungi okitegeera kati nja kubeera wano nga naye oyo kyaliwo mpulira simwagala kubanga apangiro ly'abasajja noba nga tokimanyi naye ng'okiwulira nti is not a good person oba naakola akantu katono nnyo ati muyinza okubeera bakyadde waka naye naakola statement egi n'ogamba naye nga laba nsereka ekintu ekyo n'okubeera nga kati tuli ba mikwano fena tuli basatu naye nga kyaliwo oli mukwano simwabagamba mbulira gw'oyita naye kati mubeera oli alina emize gye mukwano kiba kizibu nnyo okubanga naawe ogumu toguyinaawo
nina mukwano gwange muli mwenna kiba kizibu nina mukwano gwange baali basula mu hostelo babiri sikulimba omusajja n'akwanako omu omusajja we yakwanako omu bagenda out bakomawo nga mugamba naye mukwano gwo simwagadde simanyi lwaki omusajja nga yagamba ono omuwala gwakwanyeko namugamba naye lumumenti wo nga muli butamuzi bulungi namugamba nga simwagadde naye ng'ekyamazima omuwala ono gwe bagamba tebaagadde kituufu yali ki ekisooka yalinga tayagaliza oli oba okitegedde amusinga obulungi amusinga biki kati nga mwaka akavuyo amukompitinga nnyo wagula akagata ka bbulu agula ka bbulu wagula ka redi agula ka redi oba nga kugezaako mukoppa naye omusajja ali takimanyi naye yakifiringa bufirinzi naye ng'ekyamazima kyali kituufu oba okitegeera so ekintu oyinza okukiwulira nti omuntu simwagala tovayo n'omukyayirawo ate situtwala akaddo anti waliwo okukyawa omuntu olw'okuba ayogera mazima ate waliwo nesigala yes kituufu nenzija nenkugamba gwe musajja gwe oli mufumba naye oli mukubuzaabuza mukwano gwange n'ogende wa mukwano n'ogamba mukwano gwe oyo simwagadde olwokuba akuwaddeyo so omanyi mbabuulire nze muntu atagwa sayidi emu nze ayiwe nemane neŋamba naye nakino tukitunulemu so njagala nnyo okustatinga facts nkatioba nekyo nkikugambye nekyo nakyo olina osooka n'okitunulamu nolwa n'ogamba lwaki ono tamwagadde naye nge emikwano gyonoonye nnyo obufumbo bw'abantu era ze zimu ku nsonga zetugambye eziyitibwa domestic violence mu maka emikwano nze bambuuza n'okumbuuza enje emikwano egigyo gyegirwa nga nange njebuuza sigiri fe tuliki mwe muli mikwano gyange wangi naye sigina emikwano gyemmanyi nti agenda kunjigiriza omuze omubi thank you atagenda kutikka muze mubi gwotwala mu bufumbo kituufu era bwe mba ndaba ng'olimu eyo layini ng'oyogera ebintu bwe bityo nsirika nnyo naye okimanyi nsirika nnyo okimanyi nti n'obulogo ebiseera ebisinga abantu bayiga obulogo lwa mikwano gyabwe n'aleeta obulogo mu nnyumba lwa mukwano gwe ne batandika okukkaanya nnyo nsirika nnyo kati wenzireyo nenga naye gundi ono waŋŋambidde ki mbambula mba ndaba ng'ogenda kumbuza aye n'ekirala osobola okuyiga kisinziira omuntu waliwo emikwano gy'obeera nagyo naye ng'olaba balungi okubeera nabo ne mubaamu omukwano ate emikwano egibi gyesiba ku bantu akwesibako bikaseera yakyaleewo buli kaseera yakukubira simu bikaseera yakubwira olugambo kati otulemeseza okukyala aba akuteekamu empisa embi akatulemeseza okukyala naye no bannange mbabuulire naye nga kyekituufu ekintu ekyo si tetugamba nti nno bonna abakukyalira ennyo babi naye weegendereze nnyo omuntu akubeerako ennyo abaagala mugwe mwenna njagala nnyo okugamba naddala emikwano emikyala weegendereze nnyo omuntu akukyalira buli ssaawa akubeerako nnyo bannange besti I don't know. Having this one in my life is enough. Naye tetugamba sigamba nti nno bana abakola ebyo byonna tiziba mikwano naye tugamba mubateekeko kwa question mark tetugamba nti bonna babi naye mubanoonyerezeeko abamu si bonna kubanga abantu bayinza otukootinga obukyamu ng'oliba ng'alina bestiwe ng'alina bestiwe mu lo n'agamba olaba abasiru bano beboogera si mu bubi tebatukwata ki tebatukwata bubi kati nze olaba nina sista wange sista wange oyo alina mikwano gye nebakwano be bakyakaze nnyo nti newemba gyendye yembeera yagaana nze okuba nga njadaputinga lwansonga sibeewa nnyo si kyekyo kyendi naye waliwo si kyekyo kyoli naye tokyagala bwagazi tokyagala nti wekyagala buli abeeyungako bw'aba abeeramu ennyo gyagenda naye amalirizayo nonesa so kitegeeza naye kuba kwonooneka waliyo okwonooneka nga lindako nze gwoyogerako nange ndi mukyakazi okitegeera
kati goba tochakala nze nga nchakala si kibi ate we mba nchakala which is okay si kibi anti ogenze n'ogamba buli abeeyungako chakala oba waliwo emize gye beeyongako n'obabeeramu ennyo nga tovaayo gwe eva vibe zabula zakukutte tobavaako bonoonefu muddemu bonoonefu nayenze okukyakala si buli mukyakaze nti abamwononefu nze nna mikono gyange waliwo abantu nga bononefu nga bwomubeerako obanga baliko akazigo nga babi nnyo waliwo omuntu gwobeerako guba muzimu nga bwomusemberera gukwambala nga bwomusemberera buli wikendi ogenda mukate tewepimira mubamu omuntu nga yepimira naye waliwo omuntu kale nga mukyakaze naye ate nga n'ebigendererwa bye biki birala nga buli kaseera ye agamba nze buli Saturday ngenda kukola ki kukyakala naye nga ebigendererwa bye birala nga bw'omweyungako nga ye muntu ajja okugamba nemba njagala kutwako out ne mukomawo n'akugamba kagayi kali wakalabye oyo alinayo obulala bungi oyo alinayo obulala bungi newe batogenze kukyakala era bakakulaga newe ku kyakyo osobola bayo kagayi no kyengezaako okugamba kiri bwe kiti kiri bwe kiti kyenkugamba kagayi akasomye bulyo ashokalabye kyengezaako okugamba okitegeera kiri bwe kiti obwononefu buli wamu nga kyengezaako okugamba kiri nange ndi muntu wa church nyabo I'm a church person and a very staunch person. I'm a church person. So be mine. Ati kusabula nyongeze. Nota kusabudi. Kusabudi bane tangwata obi. Muchachi tabeleba asha. Mama nyabo. Obulunje nnyo. Ate ngabanyirira bitya. Tebafumbirwe. Tetwebombera out zoka ntuchakadde nzanze buli wamu tekeza tishakwegomba. Nakugamba nti nayo kagayi kalyo kalaba. Oyo java ali abalaba yina sente. Nga buli wojja bakuleeterayo buli wojja omulala buli wojja magobera tobula obera tobula ngokola bya dada kyoyingiramu nzirayo ku kusongayo no jayogedde inti I think ebiseera ebisinga kiva kuffe kugwasalawo kyekiri kyenkugambye bw'olaba ng'omuntu asusaayo nooneka ng'opowamu kati ono munafu tasobola waawo woba inamu ku magezi ono tasobola waawo Hilda fe tutambula otambula n'omuntu n'anywa bintu bye oba biki byonna n'abikoza nane otabinywa naye watatambudde naye osobola kwefuga nasobola kwefuga era tuketse n'ogamba kangeze si kya buli lunaku otuketse n'ogakangezeeko kiki kyako ndabe Hilda kankubulireko omulimu gwange gwenkola Hilda omulimu gwange gwenkola guli omulimu gwange gwenkola guli sensitive gwetaaga abantu abagumu naddala mu area y'abasajja bw'oba toli mugumu togukola sigamba gwagundi ono omumutegere ogwange guli sensitive nti ebiseera ebisinga waliwo abansalira emisango even my people so kati bwogamba kubanga kati oyo wabeera ze n'abeeyungako nze baba chemba muntu mukulu waba agenze nabo aba yagadde era kitegeeza one time ajja kwetwala yayo none ensonga eno twajogeddeko jjo waliwo ne tugamba nti bw'otalanga kifo kyo kati nga tuli wano ku urban bar twali tulina omuntu gwe tugane tuli ku urban bar n'agamba bamuwa ekifo kino naye alina byakolerawo n'agaana ogiranga olw'okuba mbu alina enzikirizeemu olw'okuba agamba ekigambo urban bar naye ngamba omuntu oyo mukyamu eno urban bar tebanywerawo mwenge gwokka wano abantu ab'enzikirize bakolerawo wedding meetings batekawo birthday parties batekawo wedding receptions batekawo baby showers abantu abo abajja banzikirize z'enjawulo ate tebanywawo mwenge gwokka banywawo sodas banywawo ne juice banywawo n'emmere kane mwaba nti omuntu ono akwadde opportunity okukolerawo bw'otamulangira nga tolina mulangira kifo oba okoze bubi kati ekiri kyetugamba nti kisinze kyogenze kukola mu kifo nze ngenda mu clubs nga ngenze okukola nga nenvayo sawa nga 8 ogw'ekiro naye nga ngenze kukola omulimu omutuufu
ogutesitaza naye ate nga bantu temukifo kikola ki kati sigende oba oyina ogenda oba ontegedde bulungi nga bibakoleramu ebimu byesitaza ekifo kyesitaza enzikiriza ezimu mbadde sikategedde era nga nenzikiriza yange ekifo ekyo kyesitaza ngaera bwe bandabayo kati juzi twali wano kwa Bani Bekiro nga tukola naliwo nze ononze Saamu nani ne mugamba ono tekako ne kalive balabe nga tukola nenkateekako kalive mama nyabo batandikirawo nafuna backlash ezotawulira muwendo masego oli mu bar oli mbamalayo oli naye nga sagala nena banyonyola nti baye because sagala banyonyola nti banange tuli wano sawa 2 za kiro tulina shuli ze tulina eyekiro tutaddeko kamera tuli mukola naye nga sobola banyonyola si buli omuntu olina omubuulira ebitambula mu bulamu yes so kati kisinzira weekuumya otya togano genda out ne banne no waliwo out genda onywe soda si kibi kati nze nywayo soda gonywayo nga bafukaddi kanovida akekyovu gonywayo ki kasoda n'envinyo tekolawo binnyo ate gonywayo ki onywayo akigadde fena tuba tugenze n'onyumirwa mba n'emize gyange ngenjikola oba ogikoze wenkuyita ogikole n'ogaana musango control yourself ebiseera ebisinga na self control nkulu nnyo waliwo kyebagamba birds of the same feathers flock together naye abantu bano kuseba bamikwano gyaffe abamu kituufu not all people akati mukwano gwo yani naye tubegendereze nze nange simanyi mukwano gwo alina kubeera webale nnyo kuba kati fena tuli ba mikwano webale nnyo tuli ba mikwano naye nze maye oba omukwano gw'omuntu ye muntu akubeererawo mu bubi mu bulungi nga taakulekewo naawe omukwano nze kunze nsereko bwe nkujja n'okusanga tolina rent ng'osobola okunywa ne mukuwa at that moment mba mukwano gwo ngamba ng'oli mukwano gwange ngamba nga tonsanze busanzi ng'asobola okuyamba tokitegedde ono alina mukwano gwe bamuyita Rita katugambe Rita alina ekizibu oba kya school fees nakamulaba ono aze ne Rita nakamulaba naye nempulira nga booge eba nengenda konta school fees nyamba nenkwata sene nenziwa Rita nasasula school fees so si buli muntu akujja mu buzima tebamukwano gwe si mukwano mukwano gwange gwensoga ya mukwano gwange to me kyensogama nti friend ekisooka ziba preferences tulina ebitugatta bye twagala bifaanagana tubeera ab'omukwano nzija abamu babeera olw'omukwano olusi ku mulimu njagala kumanya mukwano gwe gwegala mukwano gwe yabeerayo kati ffe munomo yaffe nomo life omukwano gwe ebiseera ebisinga muba ne preferences zezimu kizibu nnyo okuba nekyaliiwo nga bye mwagala at least byonna byonna tebikwatagana ebiseera anti era kali ke nagambe birds of the same what yes wabawo ebitafaanagana munno nga ayina omuze egimu gyakolanga nawe wakiri okolako gumu aba katonda mu ggulu kati utabakyalaba tosobola gikola simanyi dakanza tosobola nedda ojja kitegeera kati wulira Hilda mu mikwano gyange gyonna siinaamu atanywa mwenge sibayina olinamu abanywa olinamu abatanywa nenga mikwano nange mbalina kitegeeza nti tusobola kugatta byonna naye tulina ebitugatta kati nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti preferences manya kubuza ozitegeera preferences ozitegeera otya kaŋŋambe nsanze Hilda and I want Hilda to be my friend nga gwe mubuuza nti what are your preferences no sereko nedda I need to know do you smoke, do you drink, are you a Christian, are you a Muslim, are you what with time tosobola kutambula mwenna waliwo abakonektingirawo gyabali abantu abakonektingirawo kati kikyannemye ekyokukonektingirawo osogenda first time netwetandika tetwemanyi kati gwe twakonektinga like all of us as because she's our yes did we connect
we are now connecting. Are you comfortable with us? We are connected very well. Nze wamma kisinziira vibe gy'ogiddemu nange gye nnina gy'onsanze naye essaawa eyo Kyokusanga siri mu mood. Naye ng'owandyagadde tubeere for the bami. first time. For the first time, Batya biri byozanya nti nze tusagala kuntu ziri mu mood. Ali mbanzanya. Wali obozanya. Mbuuza for the first Bali muzanya ekituufu. Omuzanya kyebakuwadde. Bakikuwadde okizanya. Kati mu byaddala kisinziira vibe gye omuntu ng'akusangiddewo ku olwo kyentegeeza. Anti nkunyonyola oba nsanze nti wano kwaba ne bba yange ndi mu kunywa kyakunywa nsanze nyinza okuba nze wano nga nina ebizibu byange ozze kwewummuza kwekkakkanya zondeseeko vibe z'olwokuba ondabyo neegomye nti obaki kati bwe nkukuba ekibeera nga tetuvibinze ffenna ffenna okitegeera kati akola atya okuba mukwano gwo ampa obudde abakazi ate mulina ennaaka kati obudde mbukuwemba ngamye nti nno sigenda kusobola mukwano tonnemerako kale nkusanze kati omuntu afuuka atya mukwano gwo kale yes osobola okunsanga nemugamba nkuya bulo nsanze siri bulungi oba tuyinza okufuna ennamba n'ofuna yange n'otambula n'ogenda kati omuntu akufudde atya mukwano gwo anti agambye vibe gy'omusanzeemu gyonsanze okusanga nga ate baba nange nakyamuse nemutandikiraawo connecting okitegeera tuyiwa amacupa onsanze n'ebizibu byange tojja kundeetako vibe zo nzikiriza aga katonda onsanze ezo byange sinzira embeera gy'obogiddemu tuyomba tukoze tutya sinzira embeera gy'obogiddemu eri omuntu sikyo kati nze kyengamba kiri bwekyo ndowooza tulina emikwano gyanjawulo from different areas over fields or whatever kati nze ninayo mikwano gye mbagita actually my family but they are friends. We are friends and family. It's called the Proverbs family. It's a Christian family. It's a group of married guys. We are married, and of course we talk about marriage and then so and all that stuff related to call ministries, outreaches. We are all friends. Nino mikwano jangu mirimu gye nkolera. Eja field of media, TV. I have friends in TV stations as Angel. They are my friends. Got them field DM. I have friends mu Theatre Focus Uganda. I have friends ku kyalo. Nga bachaliba I have friends ku saluni gye nsalira enviiri. Antegere bulungi. I have friends jembera in all areas yogera bane. So nze ngamba tuba n'emikwano kusinziira ku bifo ebyenjawulo ne professions ez'enjawulo. Kakati kalo naawe olina mikwano gye walala siffe. Yes. Okimanyi kalo olina mikwano gye simanyi. Kalo nina mikwano gyange naye kate nga bwe tujja wano for this cause we are friends. Tulivena naye besange eyo nsereko tobibaamu ebirwa besange eyo kati sibimanyi era oyinza n'omuwa program nga makadwe nkya tugenda kukola agamba nzijaawo mu dakiika 5 nziwera 3 naye ng'alina mukwano gwe nze gwe simanyi. Ontegedde kubanga eno ya Theatre Focus biri birala era tasobola bikugamba. Ontegedde singa nawe nabeera nga mukwano gwange omulala abane mukwano gwo omulala ategere ne kagenda kati buli omu abane mikwano gyo kusinziira mu bifo ebyenjawulo ne professions. Nze ku domestic violence nteesa nti bw'oba olabanga omusajja oba omukazi alina embeera gy'aleeta nga egenda baviirako obuzibu, it's best n'osooka n'ofulumako mu nju oba n'osirika n'obanga ataliiwo okwewala ebibeera biddirira mu maaso. Ne weefuula nti omuntu kyaba akoze kyonna tokirabye. Bw'oba osazeewo osirika n'osirikira ddala ng'ogenda kwemaliriza ensonga ze. Ate nga si buli kimu nti olw'okubanga ofuna embeera ekunyigiriza ennyo buli kimu okyogere. Oluusi osooka n'ogumiikiriza embeera n'olaba butya bw'eneetambula. Omuntu ono asobola okukyusa, akyusa atya, nkole nti akyuke, bulaba nga kiganye ng'olaba osuffocatinga nnyo. That is when you come out n'oyogerako ku mbeera. Okay. Kati nze kyemanyi nti twakulira mu maka ga njawulo.
so kyensubira nti fene ewaka emize gye batuyigiriza empisa ze batuyigiriza za njawulo so nze kyensobola ogamba abakazi nti omukazi abamu balina low self esteem kitegeera nti omukazi nga gwe totuula nnyo obula bakunyigiriza tovaayo nnyo omusajja n'omubakira but take time omusajja olabe nga akkakkanya omugeme naye nsereko kyewakoze tutekawo mbeera yakulwana totekawo mbeera yakula naate atosirikira kuba kiba kikuluma okyogedde bulungi mazima gaba kiba kikuluma engeri gy'oleetamu ekintu leeta eyo feedback mu ngeri ng'olaba omusajja akkakkanye omugere naye luli kyewakoze ne bweki kikoze eki ate nga nga tannakuba onaagamba nga tannakuba osegedde totekawo mbeera yakulwana ono kyagamba osegedde mulinde kirungi nnyo ekintu ekyo mulinde omugere kyewakola ne bwekiti nedda at least next time kola ki kola bwoti n'ekirala abakazi tulina emikwano eyo gye tubeera nagyo ne batuwa amagezi musajja mukole bwoti nejja sinano omusajja gwe wafumbirwa wuwo gwomanyi ebimusanyusa gwomanyi byayagala era yalonda gwe ng'akwagala teyalonda bali mikwano gyera baaliwo so beera n'emikwano neeto emize gyabwe togikoppa ko tosobola kubeera wekanga tolina mikwano kati mu bufumbo tuba n'emikwano tuba n'ab'eŋŋanda ebiseera ebisinga mba mukyankalanya mu bufumbo nze oba nandigambye oba mufunayoko ku muntu ne mutuula ne kalinga wakikaweta maama saidi y'omwami we omukyala okusinga okuddawo okwekuba biki kiba kiganye kale nga mukyogeddeko nga mutudde ne kigaana nze nandisabye oba tufuneyo omuntu oyo wa family atusingako tubenga abamugamba mu bizibu byaffe atuyambeko okitegeera atuyambeko ko obuzibu obubaawo kuba ndaba kyandiyambye okusinga okuddawo twekubye tukoze eki tukola tegonyize osirise okwogera communication kirungi nnyo mu bufumbo sayidi zombi ewe oba onyize kyogereko tokuba okitegeera tokuba oba olinayo mukwano ogumuleete nga wa family friend muleete munyumye mumuwuliremu obuzibu ono bwayo n'oli aleeta owuwe tutuule twogere okitegeera awo nze ndaba kisobola okuyambako naye mikwano abamu ebigurupu tubikendeeze naddala ng'ofumbiddwa oba ng'owasizza zibadde nsaba emigurupu bifune gye bikoma kale ninge wakati byandituuseewo bafune limit bafune ebako nze ndakiyinza okuyambako kko bantu abamu eyo nze I think ngamba tuleme kuteekawo ngono bagambye tetuteekawo nnyo mbeera ereeta kulwana osobola okutwogera n'omuntu n'ategeera nga toleeseewo mbeera erwana omuntu omulumbi otya okimanyi olwa abantu olumba munno ng'omulumbye mukuba ng'omulumbye mukuba andi obuzibu olusi waliwo tawa chance nze ngamba twewala okuteekangawo embeera eruleetera okulwana mu bufumbo ate n'ekirala okulwana si solution before nga tonnalwana mpa chance n'ennyonyi nga tonnabakuba muntu muwe chance sinakwennyonnyolako really waliwo abantu abatategeera nga ye ne b'omunnyonnyola tategeera abatategeera nze ngamba abasajja balekeraawo okuba bakyala baabwe ate n'abakyala balekeraawo okuba basajja baabwe then emikwano gino bannange nzirayo ku kiri nti ekibi tekikuyigiriza kibi so tukendeezeemu njawo bajjukiza nti tubadde ku kifo bakita Urban Bar kifo kirungi nnyo kiri wane Namuŋŋoona kulinaana National Housing kifo kino kirungi wabeerawo birthday parties babeera ne bridal showers babeera n'ebyokunywa n'ebyokulya ebirungi ennyo babeerawo ne ka music akasenekerevu wedding meetings babeera n'ebintu byanjawulo so bwobanga wandyagadde okujja mu kifo kino kibeera open 24 hours 24/7 mukama aba omukisa enebadde ki ladies lounge abadde alina kyayinza okucommentingako about violence ebizibu ebibeerayo eyo tubaye tugamba aweereze comment gundi ku YouTube osobola okuteesa gwe nga gwe okyogerako ki naffe tujja kuba tukuddamu mu comment section otuwa ekirowoozo kyo mikwano mwandibadde mugonjala mutya ensonga nga muli mu bufumbo emikwano osobola ogiteekamu oba osobola okuteekamu maama oba taata kalaba ekika
gwali eyo oyinza kyogerako ki yes tujje eno lapero yavuddeko ate bati